Eddakiika zimaze okuwera 4 zokka ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Tazo mwezi ziri mukaaga olw'omukaaga olusoose mwezi ogw'omwenda 2025 bwali buti mwezi ogunnyini omwaka ogwo tulina ebintu bingi mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwezi gwa Septemba mukaaga 7 twafuna ssemateeka constitution y'eyokusatu mukaaga 7 kati gwe simanyi waji wali omukisa kukagolina nti bene yateekawo leedi eno otambula n'okumanya ekyo ng'okiwandiika nti mukaaga 7 ennaku z'omuzaali 4 mu Septemba ne tufuna ki? Tufuna ssemateeka omulala. Owokusatu eggwanga lyaffe zijja tufuna ssemateeka mukyusa nikkiriza nkola musene ku makya ga leero ena gy'osinzira okuwuliriza nti weebale nnyo kuba nti otaddeko leediyo yo abagenda mu nnyimbe abafunye ate ebyamaziga tubasaasidde abali mu byessanyu namutusanyuse wamu namwenna gye muli tubaagaliza weekend wa Saturday ennungi. Eddoboozi y'omusajja wa Kabaka Media Nsereko nzenguzaako nate olwaleero. CBS ntaddemu bwesigwa mutuuseko puroguramu eno eyitibwa Paalamenti Yaffe. Weebale nnyo weebale ddala kuba nti obeerako olina gy'osinzira ddeko ebizindaalo byonna gye muli abali nateete abali ne bale mayanja okusheera omusajja we mwagala nnyo mpira nga tali ku CBS ati 88 weebale nnyo weebale ddala yonna gye muli yesimani gye mmanyi mwebale nnyo mwebale ddala kansooka enkwanyula abakulu abaakatuuka oluvannyuma nyanjule omulamwa kkiriza Imam Kasozo tole salaamu Yosef. Abatuwuliriza n'abagoberezi ba puroguramu yaffe eno eya Paalamenti Yaffe nga tuli ku leediyo yaffe ey'obujjajja 88 mwenna gye muli mbawadde ekiramuso kya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Munzikirize nsaasire bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe ab'okuziikibwa okugeza olwaleero basheekh bange Sheikh Idrisa Kasujja ne Seeka Buwembo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ekyamaama ayafudde aziikibwawo ekinonyi olwaleero tubasaasidde nnyo. Njagala nakusaasira mukulu munnange Mulondo awo Ekyaggwe Nakifuma olw'okufiirwa omwana waffe Musa wa Lugembe, Mulangira Musa wa Lugembe eyafudde wiiki eno gye tuyiseemu, n'okusaasira abantu abalala mwenna abafiiriddwa abantu bamwe, nsaasira abalwadde ate ne neebaza abantu ab'enjawulo betwegatta nabo mu biseera bingi ne tujjanjaba abalwadde. Njagala okutuusa okwebaza kwange okwebaza kwa Dr. Kimala erimu abantu ba CBS kubanga yangazi time bakola atya nemuga nti ndoza ajja kutuukira aba CBS ba mu recording muwulire eddoboozi lye yaddayo dda okukola mu ddwaliro kati yajjanjabwa kati naye naddayo okujjanjaba abala nammwe tubeyanziza olwa support eyo gye mwamuwa staff. Njagala n'okuyozaayoza mwe mwenna abagamba nti mmaze okufuna tiketi ne cards n'ebyo ebyavuddemu oba oli awo mu maaso tujja kubigaziyaako n'abantu ebibuuzo bye bagamba ate n'okusaasira abamu abalowooza obulowooza nti akangende neesimbewo kubanga buli muntu yeesimbawo nga okwesimbawo mukifudde fashion nga tosoose kubuuza naye kyeŋŋendamu kifaanana kitya. Abantu abamu mwekwese mu kigambo nti mwagala babamanye, osobola okukola ebintu ne bakumanya. Genda ewammwe eyo mu kyalo olime entangawuzi ozituuse ku mutindo bajja kukumanya nti omusajja oyo alima entangawuzi oba okola ekintu ekirina amakulu. Naye bino ebyokugamba nti katugezeeko naye nenakuwalira wamu ne bannayuganda okukkiriza embeera gye twalabye nga tutegeka betugenda okuwa obululu eyo mu maaso n'owulira nga baga nti omuntu yasaasaanyiza biliyoni 4 n'owulira nti omuntu yasaasaanyiza n'okufunayo ekirala ekyama kinezudde nti abantu bapakira n'abantu ne babatwala ku mawanga ag'omuliraano obutasisinkana
balala kwogera nabo ekyo wekina kyabaddewo n'institutions ezakikiriza kikolebwe bwekityo nezikimanya n'abakikoze ne babaleka basigale nga bakyatambuza bajje mu bintu nabo twetaaga okubateekako ekibuuzo kinene nnyo akabuuza bakayita kabuuza kanene nnyo toyanziza imamu toyanzigo oyo imamu Idi Kasozi bwatuwadde embuuza ye kulamusa abatuwuliza mwabali mu paalamenti yaffe negimuli Omugalatiya Sebo toyanziza abakulu abali wano mbalamusiza era nenamusa abatuwuliriza mwenna yonna gye muli ate muzikirize na musemo akensusabe waffe Buddu ate Namasaka City banakimala kabonera abafiiriddwa namwe tubasaasidde nnyo Muze Yusufu wali waffe Kasooka ne famire yonna n'abeebulando tubasaasidde olw'okufiirwa omwana mukulu Kiyimba waffe ku kyalo Chairman Kiyimba namwe tubasaasidde olw'okufiirwa muzzukulu Muzeeyi Kalido tubasaasidde tusaasidde famire y'omugenzi Kimera wali ekyabakuza mukulu Mawanda Chairman Mawanda olw'okufiirwa muganda wammwe ate banna boda ne timu yaffe yonna namwe tubasaasidde twafiirwa omuntu waffe omuwagizi waffe wali egayaza mukisa nembeebaza mu ngeri enjawulo bwe mwagenda okuziika ekasanda okumwerekera maama tukusaasidde nnyo naye twasalawo nti omwana gwe yaleka tujja kusobola okumuweerera tulabe we tumutuusa ne famire ya mukulu Sekabiito tukyalindiridde ebikwata ku mwana oyo twamusaba oyo ali Centenaries tusobole okumukwatirako kubanga mukulu Sekabiito yali muntu waffe ebimukwatako mu bituwe mangu era njaga kutegeeza abantu baffe mu kitundu mu constituency nti twatandise ku nguudo enguudo zatandise okukolebwa oluguudo lwa Kajjansembe tractor zabaddemu naye ate waliwo ezigenda okukolebwa mu Galatiya okutandika wiiki eno mu Galatiya ono enkola ye mugimanyi naye amanyi okunoonyayo akasente kati oluguudo lw'Ekisaaka Chairman kakasa nti abantu baffe mubategeeza kuba tugenda kulutandikako wiiki eno ate ne Chairman Bwite Kisosaawo oluguudo awo lwansi oluyite wa mukulu Mukalazi nalwo tugenda kulukola ne Chairman Nabulago ne oluguudo olwo tugenda kulugula njagenda nzibabuulira mpola mpola naye Sebo nzikiriza era n'okutegeeza abantu baffe nti wiiki eno yonna tubadde mu kugaba nsigo za kasooli tewali kyalo okutaatuuse nsigo za kasooli ate nzikirize Sebo njozeyoze Uganda Cranes obuwanguzi manyi nti gwe Sebo mukulu Medi akapiira neze gole yasize okunyumira yasoose kugamba nagirabye nga ku international ne bwebeera Europe ne bwebeera wa yadde golo ya mulembe nnyo singa oba ni yasabye oba ni yakoze ekigali oba mutendesi yakyuseemu akapiira kadde kalungi nnyo tubayuzaayuza katusuubire ebirala bijja kutambula ate Sebo njozeyoze bana DF mundadala mu kibuga Masaka wiiki eno twabadde mu kutongozi twabadde kitundu kwabo abadde bali mu nomination mu Wakiso mu bitundu ebirala waggulu mu North mu Eastern abantu baffe babadde nominated awo na Mubende Kasanda twafunye abantu bangi ku kadi zaffe zino eza DF mukulu naku musana meya wa Masaka City ajja ne timu eyo n'abakansala kyabadde kintu tubayuzaayuza ebyobufuzi bizibu waliwo DF yeyita His Worship the Mayor wa Rubaga lisi yete nafuluma yenga ate bamuwadde dda yamanya atya nga yeisani His Worship the Mayor wa Rubaga nenga wa DF olukate nafuluma naye nga teyerangiridde ebipande yakubi nga yerangiridde kuba ya ina kadi mwaziga bamutiza kadi mwaziga bamutya kadi ebintu byefuzi byangeri kadi oli yayita His Worship the Mayor Rubaga naye nga ate we Rubaga yekasibani anti simanyo yekasibani kadi yagifunye dda ate yerangire tanagifuna kwanza mwajiga baddi mukulu kasibani avuganyizibwa ku kadi mwajiga baddi yawidde yali adda no post
anti majiga dio twajiga byo weekend chengamba Imam Kasozi list yali tenafuluma Kasibandi kayita his worship the mayor mwami kola mwawukana mutende bano babuzi mukulu Kasibandi wache ekifo yaddeko bwomu ekyo kyola list ya fuluma di ya Kasibandi yajja weekend Kasibandi yajja nabera ebipande ebikubeta nako list ya fuluma nenga bomumanyi ngabo mumanyi katene Kasibandi era okumuvuganya obo siri kumuvuganya mukalumo ndi ku process yafe nze kubulide nti mu DF omusajja yerangira nga nze mukyaza linga list ya fuluma koze mfana mwawukana mutende mwana kiringanga ugenze okubeera nominated ne wataba wakuvuganya era werangirya bwerangirya list yante eyitawo kasisoberako bwomu Kasibandi abaddeko bwomu ku kya DF eddakiika zizino buuza watuliza ono yemusomesa Imam simanyi bwagaba makiseezo baganye omulala wadde yaddaagala soma buuza watuliza sebo abalungi list nefuluma ate ono yeyita his worship warahmatullahi wabarakatuh benzikiriza endala omukama mulungi anjagala okusooka media okutumirako bakama bange abaliko obulemu mu Uganda yonna mwebale ku Uganda lukimu kisoboka mu mbeera zonna njezeze ne muganda wange Kasibante Moses sebo medi gwe lwakuba okifudde ekitasoboka nze ngamba abantu Uganda kimu kisoboka nze obuzibu bwange si buzibu naye sikwemulugunya anti medi mu byobufuzi nze olwokuba ndi mujega kyenvule nze nga omujega bagamba nti bajja kufulumya list y'abo abawangudde abamaze okubeera nominated anti medi oli yali tannaba naye nga yita his worship nze ngenda okukiikirira wano mu byobufuzi bwe balangirira nti abantu abaagala okuvuganya mujjeeyo empapula process esooka nakugjayo mpapula newabula yajjayo empapula nze nembeera nga njijeeyo omu kati mba nninda ki mba already nkakasiddwa kubanga teri anvuganya kati kyekya Kasibante kakati ate kyawukana n'abamu n'ebyammwe bya NRM mu BNRM ne BNRM ne DF berangira ne BNRM medi Haji Moses Kigongo yajjayo empapula ku kyaki n'alangirirwa tugende ku nsonga kakati amanya gusebo amanya nze Mpindi Bumaali okujjayo ekyo balyogerako okujjayo empapula ye ng'akyaliwo gwe n'ozijjayo kiri haramu ekyo seeka gokimanyi naye kubanga sigwe gusoose bajjayo ng'atambulira mu haramu ekyo ekyokukola kiringa bwe kiri haramu mu nuupu okujjayo obuvuganya kyagulanya osobola ssebo kati byonna kwegamba politics waffe ye wa haramu saagala naye esaidi endala abantu bakireka oli n'alaba nti katugeze mba muri mu mbeera eno gye tulimu ono omugalati yawanise oli awanise buli omu aganjagala bwa president kati Sebunya waayagala okujja ku bwa president nga yeepimamu ng'agane amaanyi agange n'agamaanyi ga General Yoweri Museveni ani ayinza okutuwangulira ye Sebunya mwennyini eyeekuba mu mutima n'agamba ndowooza kanjira nnindako kubanga bano bengenda okutambaala bayinza okunkirako ate ono asobola obbawangula sebali na buzibu na Kasibante nze mbadde ngamba muna DF ono emuwanika twabadde na candidate omu yekka era kyekyaleredde mukulu Kasibante okwerangirira nti his worship ate mukulu Kasibante era ndoza ekimuwa amaanyi yatuludde ne mbana abalaba agenda okuvuganya oluguudo lweyerudde kwekugatta kubanga bwe mumanyi tatera kupapa nola yagateko his worship yatunudde mbana abalala namanya omwe abaddewo oyo bamusiibula bano abadde baze tebaliibwo kati waki tutandika gandi ayina ebbaluwa ya DF baluwa yagirina yadde yagifunye yadde yazi twakubamu da stamp mubigaba mutyo bantu bajja twayita tewali avuganya bavuganya Uganda bintu byonna bya haramu honorable Kibirige haramu emu kitegeeza Kibirige
Banna. Haramu nje kitegeeza. Nkimanyi nti ekyo. Omumanyi kasita ayogera ffe tuddamu abasiraamu. Okombye kwerima. Ase omumanyi ayogera. Alhamdulillah. Era wagati ekyo okombye kwerima. Nza kutuliza ssebo. Bakadde baffe mbalamusizza mwenna abawuliza CBS enganzi. Njagala okusooka okutumira ku bantu ba St Andrews Church Komamboga abadde mikolo okuweza emyaka 10 saasobodde naye nebaza Bishop Banje yabaddewo ate ne mukyala Kanoni Njagala yabadde atukubiriza mwebale okukola abona bantu bange abona bantu bange abona bantu bo akati ne mukulu olw'omukwano gwange gwe baŋŋambye simumanyi yafudde tuzikawa mulamu mukulu wa Ligo bali abe Komamboga ne musajja watu yaŋŋambye nti ayagala okundabako yali prime minister naye nga muganda we muganda we so yaga nti mutumireko njagala nnyo Komamboga era musuubiza nti jagenda mulabako toyanze okujjako era n'ekirala abantu mu constituencies Nansanaawo Kyaddondo South the National Municipality constituencies olwaliro prime minister ali namwe abakulembeze nga bwe twabadde ekitende n'aba Makindi Ssaabagabo n'ab'Entebbe municipality abo bonna bakulisaayo mugundo ogwo mwatandise abafa abakupati yaffe nabo baagala okutwegattako era n'abaagala okutwegattako abaffe bakulembeze baffe akati twagala okubayozaayoza n'ebintu twayise byonna okujjako nebaze n'abantu b'e Masaka eyo bampise na number 1 olw'ensonga nti mba njogera wano ngamba nti number 1 oba ekisookerwako so mbaagala nnyo mwebale nnyo ate nabadde mu bitundu ebyo ensanyuka nnyo baddeko ne bamuta Kabonera Kabonera namubaddemu emmwanyi etinta mwebale nnyo okujjako kati ennaku zino enkuba etubuzaabuza naye ffe tusimbe bagala Kisula ebweru emmwanyi ozirabye emmwanyi gyeziri ewa taata w'omukulu walabyewo emmwanyi zimba ewa taata w'omukulu nagezeko abantu webayita akaalo kalimu erinnya lya Masuuliita ndowooza kaalo edakiika Kabonera nengendako ne bwe nakajjukira njako amanya Ssebunya Kibirige Kasule Robert Ssebunya oderi etya Kasule Robert Ssebunya Kasule bin Robert bin Ssebunya oli bintu bya haramu oli bya haramu katambulirawo muharamu omwe agambe Kasule bin Robert bin Ssebunya aba mutuufu eddakiika ziri 22 zakayita ku ssaawa ennya bwe tutandika mpolampola kuba tetuli ku quick match standard is tunyumya emboozi yaffe ne tumanya ebintu abakulu be bano bennina Honorable Imam Kasozi Idi Honorable Imam Wemawanga Imam Kasozi Idi Honorable Abedi Bwanika Honorable Mpindi Bumali Honorable Robert Ssebunya bali wano kulaba nti batembeeta ensonga njala kwebaza najjo sinzira okuwuliza radio eno nti programu eyitibwa Parliament yaffe Imam Kasozi Bwanika Bumali Ssebunya tetuyinza kudduka ku byabufuzi ffe twabitandika wano nga mubikedde mangu tetulimeko fa sebifu zibeera ebirungi n'ebyenkulaakulana bibeera birungi ye economics oyo nja tutunulire ensonga abakulu abali wano yensonga nze nja kigatta wamu sijja kubaako kibiina kye ŋŋendamu yensonga yogaba kaadi zino zaagabiddwa ampuliza kaadi muzimanyi okulaba nti omuntu aweewoolo ekibiina kimukakasa ne kimuwa kaadi eno asobole okuvuganya ekifo kyonna kyayagala sijja bimenyamenyamu njala kujjukusa tugenda kulonda ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January lugenda kubeera lwa Mande lwa baraza esigadde ennaku 128 tugende mu kalulu ka bonna Bwanika Ssebunya Kasozi Bumali ensonga lwatu tulemu engeri ekisajja kikulu
yengeri abantu gye bafunyemu card sigamba bate bali wanze asagala tugende fete level ya fesi ebyo ate kadi yali yanga njako ekiro nja tutunulira ekiri munda mu mbeera eno gye tulimu tukulembeze ekigambo kiri eki bakiyita confidence building wandika Sebunya bumani wandika ekigambo confidence building ekigambo ekyo nabadde okyala bampise bayita women situation room twali siri mukyala twabadde ku Sheraton nga bakasomesa ekigambo kye bayita confidence nenziko nali nsoma mu organization studies batugamba confidence kirimu ebintu bingi mulimu mindset okuteekateeka abantu kina combination mulimu kyebayise obuteeka okubanga olina goals mindset eteeka okubanga olina ebintu bingi mindset nebo batusomesa kyebayise confidence building abantu guwe Masaka confidence kyekiguwe Masaka obuvumu confidence abantu bazimba batyo obuvumu aza sigimanyi nesi kyekyo obuvumu confidence oge kitegeeza tuzaawo tutya essuubi bakiririza ebyo kyenoonya ampuliza twatutunulire confidence building abantu banaafuna batya obwesige mu bantu betugenda okulonda abantu banaabakkirizamu batya lwaki ekyo nkireesi gamba njagala basajja bakulu ffe tuli basajja bakulu tuzeemu abantu banaafuna batya essuubi mu mbeera gye tuyiseemu abantu nga bafuna tiketi lwaki tulidda emiranga nze nagula tiketi ekyo kimu nakola ki nagula tiketi nsijja kugamba kibiina kyoba kibiina naye abantu babimanyi twali tuli awo daga nti nze nakozesa obuwumbi 5 kufuna bukulembeze nze nawali akawumbi akanonyeza kunzikiriza kugendawo mbwansereko bwange nti akasenkalimu akawumbi kamu teyinayinza kunzikiriza kugenda talk up niwe nakoze obuwumbi 5 wewe talk up we muyizi naye kawumbi kamu sikute kukufulu sinza genda wekali niwe nakwata obuwumbi 5 nawere ku Afrika ai muna twalambala mu Afrikana esuka njeru wazewa kabiza siya busiya na agenda kuchemisana kulya Afrikana egabula bulungi na bagenda kulya breakfast nadda namukubira ai muna esuka bazikyusa nagera mu toilet nateka bwe bintu amazi ga papa byaja atusonyiwe mama atusonyiwe ferino mukedi konze banange ntudi bwe ku Afrikana ko omusajja mama atusonyiwe ferino no mukedi twagala kutetu atama ko titika kwa toilet na asula bwe bintu amazi ga byaja konze mama lusiza mufa konze konze yi nembera bwe ku Afrikana nade ninda sajja mkwano gwange boss konze nsibweti bweri oli kuzizo obukadde bumeka billion 5 zisizime mbungi bwazo bano bayomba batulyako twawayo sente njagala abasajja bakulu imam nakwata imam siko muzindalo guno abantu mayise mu mbeera processing nga bwe bazetambula je nabali twasomye confidence building mungambe obwesigwa abedi nga nti obuvumu ne ekirungi bwe bwesigwa ate bwesigwa twasoma amaanyi abalonzi banagajja wanga abantu bagamba ze nagula okufuna ki program yesajja kikulu era ino muzindalo Imam Idi neyanziza namusiza bannange bano abakatuuka abasanze nga nabadde namazidde okulamusa okwebaza aba CBS okutwalira abamu okutuwanga omukisa guno okwogera ku nsonga zetulowooza nti zigattako ku kuzimba eggwanga lyaffe. Amazima kiri nti ekitutwala mu kulonda tuteekewo abakulembeze nga tuyise mu mbeera ezo kufunamu obwesige nga bwe babuuzizza nti betulonze bajja kutuukiriza ebyo byetulowooza oba byetwagala
kituyambe okugenda mu maaso ng'eggwanga. Naye abasomesa philosophy owulidde kwega nti ekibuuzo kino ekiringa kiga nti nze kyenjizeemu mu kino nti enkola gye tuyiseemu okuteekateeka abantu betwagala batukulembere naffe engeri gye tweyisizaamu nga tubateekateeka okitegedde ssebo kijja kutuwa essuubi mu bukulembeze n'abakulembeze abaddako mu kalulu akajja imamu kati ekyo kulembeze obuddako oyogedde ekyo ne kinzizaayo bwe nali nsoma mu mwaka gwa 82-83 lwe nasoma mwaka gwange ogusooka mu university nakola subject gye bayita philosophy naye mu subject enene philosophy ne bantwalako mu katabi ke bayita oba ettabi lye bayita logic engeri gyetulidawanyaganyisa ebintu ne bikola amakulu ne baŋŋamba kansooke nkyogere nga bwe bakigamba nti when the premise is false and the statement is false when the premise is false premise kwetuzimbira is false and the statement is false it is very hard to have a true conclusion in a conclusion ebeera false kati ono akitadde mu nnimi lwabwe lwa computer and garbage in garbage out nti ageze mugogi ekintu kyetuba kwetuzimbidde omusingi gwosimye ng'olowooza nti ogala kuzimba kaalina kasita gubeera nga tegutuukiridde n'ebyokozesezza n'enkola gy'okoze ye statement kati ebyokuzimbisa byonna byolese nabyo nga tebituukiridde ennyumba evaamu tesobola kuba ntuufu when the premise is false and the statement is false the conclusion is also false nolwekyo bwe ntunuulira enkola gye twayiseemu okutuuka mu kugamba nti Imam Kasozi Medi Abedi Bwanika ani bagende oba for example singa ekyokulabirako nti singa enkola gye muyitamu fe okutuyitano nga bwe mulaffe tujje naawe gye bakuyitamu obeera ogwoba otubuuza buli lwebanga erimu ebirumira tetusobola kukubaganya birowoozo ne bivaamu omulamwa nga gutuukiridde bwentyo kiriki oli bwati bweyannyonnyola nti nolwekyo bwe tubanga nga bw'ogambye n'otunyumiza n'emboozi abantu bagambye nti essuuka nsuzeemu olunaku lumu zasiya busiya omusoga atuleke ngenze n'omukedi ngenze okudda okuva breakfast nsanze ate bazigjewo banteerako mpya nga ndabira ddala ziri kuba ekyadda kutegeeza nti mala omwezi mulamba nze nga neebaka mu ssuuka zange comfortable sirina buzibu ne bano neewuunya ndoza abo nenunya Haruna Kibiriga mbulire ekyo kyebayita ndabye kuki kweganti naye olekya mweseza akalulu kusula musuuka ki njeru ekituufu najja ku toilet kakati nasula bintu mazi gatokota yaja ekyo bwetuba kwetusinziira okukola then kyetuluubirirwa okufuna n'obwesige bwe bugamba nti abakulembeze bajja kuba balungi enkola enaabatuusaako ejja kuba nnungi ebinaavaamu tujja kubikkiriza bulungi kiba kitandise okukaluba okitegedde kakati buli bwe tunaabeera nze omusango guno guli ku ffenna abagaba essente abazinona naffe abazikkiriza ebyaseeke wabirabye era nti byebyo omu ku bantu abaliko mu palamenti ya Uganda n'agenda abeerako assistant secretary general wa East African Community n'agenda n'akolako ne mu UN ow'ekitiibwa Honorable Beatrice Kiraso yabadde yagambye nga aw'ekyoko nagamba nti neewuunyiza
nasanze omuntu gwe natula naye mu parliament okumala emyaka 5 Miramba Beddu ne tugusa nga yabadde azzemu mu delegates conference no ng'ali ku boda nganti munnange nva wa Kasule ebitano byange ampadde sente zazaete omwendo katugezese emiliyoni zange 10 azimpadde naye kati nziruka kuba Kasule avuganya ne Bumaali ate ngenda wa Bumaali nazo nzinone ng'ayogera ekyo yaliko mu PMP ng'ate akigamba omuntu amumanyidde ddala okitegedde ekyo nezagundi kakati awo newebuuza basambisa abiri oyo agenda kuwaani abalo kanzi tukomyeyo ku 88 katinze 8 tutunuulidde ensonga dakika zizo ziri 23 zibule kwere ssaawa 5 Kyaddondo CBS Poesa wefuni sola freezer okuva mu Kyaddondo CBS Poesa utandika ku liters 15 liters 2 liters 2.5 ne liters 2 osasula ko emitwalo 3 gokka en freezer ya sola jefuna nnyo kumazaga nnyo koga ena lita 15 lita 2 lita 2.5 lita 4 osasula ko emitwalo 3 bagikuwa ku kibanja mpola wote jokkola jangu jokkola sente yatunda butunda so kamula michungwa ebisinga kuba ku sola ne ya ku freezer ya sola ku namba zino bina gyoli bajja gikuleetera 0788 55 nkagamunya 53 oba 0778 030282 Imam Kasozi Imam Gwino Muzindalo nolwekyo ngawe mbadde mbagambye nti enkola gye tutandikiddemu okutegeka ebintu yekwa ekyenkomeredde kakati ekisooka awaddeyo essente olw'okuba yakuwadde essente gwe n'omulonda takwinaamu confidence naawe tomuyinaamu kuba yakuguze buguze talinamu bwesigwa naye naawe tomuyinaamu kubaga nti singa teyampadde singa saamuwadde ssente teyali nnonze ye lwaki ayagala mulonde nga ampadde ssente kati ate akusanze oli muyala ng'olina kuzinona ati enkola bagiyita mpankuwe simu byakulonda bakulembeze bwe muba mwagala okukyusa eggwanga lyammwe kakati enkola yonna gyetuyiseemu eyo yetuleetedde eyo aba ne bagamba nti abantu bagaba ssente ez'enjawulo nga ssente nnyingi abamu zeebogerako abantu ne batambuza abantu ne babasuza mu mawanga ag'okumuliraano olw'obutasisinkana lwaki abantu ne bajja nti nabe basasudde badduka bava wano banoonya mulala kubanga bazze kukola ki ekyatuusiza abantu abamu nga bamaze okufuna essente for example abaali bazze mu meeting eyo bwe bamala okufuna essente ate ne batandika okutunda gundi tagizi zaabwe nga baziwa abantu abalala bo beetambulira bagenda ne baddayo eka kubanga omulimu gwali gugenda bagamba nti munnange gwali mukwano gwange nawe genda okole waliwo essente exercise bwetu bweyafaananye naye abo bakulembeza abajja kukulembera eggwanga exactly kakati ne tumuvinga ne tujja mbaga nti ffe tujja kubuuza n'ebibuuzo byaffe 4 ku 100 tujja kugenda muki mu kitundu kyo 6 ku 100 kati bw'omubuuza we mwagenze mu kitundu mwakoze mutya nti twabuuzizza abantu kati eyo abantu bye batugambye kati nze bwoddeene wange yasoma statistics nganga nti sample gye wakoze okusinziirako gabizi ly'enkaaga eri representative ddala yeyessalira gy'osinziirako okusalawo ye wabuuzizza abantu bameka biki bye wabadde obuuza valyeboozi ki wakomye bukomi wabuuza kuziika wabuuza kubeera naawe wabuuza kubeera ku ground wabuuza kukola ku mirimu nazo nga tulina ozitunuulya bw'ozimala n'otandika okwekkaanya data gw'oleese omaze okumugjamu byolowooza netugenda ku level tugiyita ya analysis tulina analysis za mirundi ng'ebiri ezitandikirwako mu nkula ya bulijjo waliwo gye tuyita bivariate tutunulira bibiri waliwo eya multivariate ne tuva ku eyo ne tugamba nti
tudde ku ya control nti bwensigaza abaze okwogera bannaffe abana medi ne mujjamu ng'ali wali nfuna results zezimu kati awe nkugambira nti enkola eyo nayo si ntuufu omuntu ayinza okugaa nti yali badde ekoze etya anaago gasigaza ag'okubuuza ebibuuzo naye eno wansi y'okubisa kati kalulu ogambe nti then ogambe nti abasatu abasooka bengenda okujja okugezesaako bino ebyange eby'omu boardroom ndyoke nkole okusalawo kati kyenjagala okukumalirayo enkola eyo lwaki ekulaga nti tejja kutuwa kituufu bakulembeze batuufu bwe yamaze abantu bonna bali muga nti nze nakola bino ekitegeeza tebakola ebyo nga bakolera pate bakola ebyo nga bakolera kufuna bifo bwe batafuna bifo nolwekyo eyo pate teriiwo balinga olaba n'abasabi b'omupiira be bagula essente ne waliwo omusabi agaa nti nze nebwokola otya nze bampita maladini sisobola kuva muki AC Milan nebwoleeta zifaanana zitya ku kaalo kuno kwebanzaala ebyo bisinga kubeera Spain wakati w'aba Barcelona n'aba Real Madrid Catalans bagaa nti ffe wano ki wano oba oleeseza enkana zitya jukira fu abamanyi ebyafaayo emipiira abantu gwe mugenda okutegeera Ian Shearer eyatiikirira n'Abungereza n'abeera ow'amaanyi omutabi w'amagolomu naye yalemera mu Newcastle mpaka n'okuwummula naye ekyo tekimujjanga okugamba nti omu abakasinga okuteeba eggoolo ennyingi era muki ng'ali mu ttiimu gwe gyoyita ki ennafu kuba yo yayina omutima gwayo so bw'ogenda okudda okulaba ebyo bisembayo kyetuva tusandika okufuna amawulire tyone eyo media ayogera ki Kasule ye yamujjanjaba lwe yalwala naye gwe bajjanjaba yawona dda wayise n'emyaka 3 ena tebabyogera lwaki obyogera leero ekyo kyekiraga obunafu n'entegeera mu by'obukulembeze bye tulina abantu essuubi nze neeraliikirira ndaba siryangu lyakola ki ekigenda okuvamu ekyo kiki kyenjagala okumaliza nakyo yentiisa abantu gye balina era ekyo obutabaawo bwesigwa obwo bwe buleetesa abantu oga nti tukoleewo eggaali papasi y'eggaali ya security confidence ebuze tukole eggaali kati eggaali bbiri bwe zisinkana ki ekibaawo violence eddakiika ziriko namukazi olwekwera essaawa 5 mugalatiya omulamu agutegedde nagutegedde bulungi kasitotera mu kigambo confidence simanyi oba enebaawo naye Gulumedi waliwo ebintu bibiri ebitambula kati ng'oli musomi wa byafaayo edda wabeerangayo omusajja bamuyitanga Pablo Escobar we Colombia eri yagenda okufa nga empire ye ya bilioni 25 eza dola njazigeza Uganda obugagga bwaffe bwonna ziri bilioni 63 kati kumpi Pablo Escobar omuyaga yali ayinako kitundu naye abifuna atya Pablo Escobar yasobola okubeera muyizi mu masomero naye bw'afuna ekirowoozo ekyengeri gy'asobola okutambuzaamu obulamu bwe yatandikira ku kutunda diploma oba diguli enfu nga bw'oba oyagala diguli akuguza diguli ezokunassa akuguza diguli graduation nezitandika bwe yava ku ekyo n'atandika okubba amayinja gano ag'amalaalo muziika omuntu ne mumuteekako ejjinja eddungi Pablo Escobar n'akola network ezigabba nga bwaddamu bwagatunda paka lwe yatuuka ku njaga bwe yamala okutuuka ku kintu ky'enjaga n'akola system n'akola obwakabaka nga mu Colombia ne gy'atunda enjaga tosobola kufuuka mu bukulembeze okujjako Pablo Escobar nga yakukkiriza kati e Uganda twalumbiddwa baba Pablo Escobar
baba Pablo Escobar network yamanyi era abantu bwe batajegendereza wano bwe tutakirwanyisa kati kyawe kya Pablo Escobar tugera kutuuka ku level nga tosobola kufuuka LC chairman nga Pablo Escobar takkiriza watudde oba atudde mu kafooki tokyasobola tobola bino bye mugamba mbu ba primary mbu bakulonze ebyo byabwere nawulidde abantu nga bakaaba amaziga kansala ndina bansaba 10 milioni 10 kansala mukulu medigo gwekibuga kino kiwangaliddemu omanyi bulungi nnyo nti obwa kansala okujja mu milioni 10 lubalutalo lw'amaanyi okujjako bwe Kampala ni buno obulala milioni 10 ne waliwo gwe nawulidde akaaba bamusaba 10 musajja watu n'agenda bayatunda biki n'afuna mukaaga kitundu Pablo Escobar nazo nazimira sisi mweri ekunganya sente mukwano gwo mukulu medi bamujjako milioni 12 kuwa district ya person tebabu muwadde mukwano gwo mukwano gwo ono nnyo ne ono mukwano gwenyo mukwano gwa medi bamujjako 10 Pablo Escobar yamujjako 12 teyamuwadde MP omu mwamuwulidde MP sina nagundi yagandi 15 bamusaba 3 Pablo Escobar yamusaba 3 natwala nakiika na 15 ne bamugamba nti ekyo 15 kyolesi kyo kigenze ne kadi togenda kugifuna wano mu kibuga ky'e Kampala bangambye nti teriyo kansala Pablo Escobar gwasobola kuwa tiketi wano mu kibuga ky'e atakiise na milioni 2 bakiise ddala nti bano ba district bana ba district bakiise aba municipality tebannaba kakati kiba kitegeeza mukulu medi eno system ya Pablo eno gyolaba egenda kumalawo yagaziye ewaffe eri ba agent ba Pablo Escobar bajjayo ne bakunganya buli kantu konna ne bakumona ke Kampala abe waffe ne basigala nga bakaaba Pablo Escobar yetabeera ku bino nti gwo onoweereza abantu ekigendererwa kiba kyakukunganya sente kubanga alina waliwo mukulu mpindi nti waliwo yatuuza omusiri gwe mukaluke naalimu waliwo mukwano gwange wawano mu Buganda yagenda n'atunda faamu ye nga kuliko n'ennyumba faamu nga kuliko n'ennyumba teyayita mu kamyufu tiyayita mu faamu akenaremu nga kuliko n'ennyumba nali ng'ennyumba egenze faamu n'ennyumba byonna byagenda kakati tuli mu buzibu mukulu medi njagadde abantu baffe bategeere ekyatulumba oba nga nzirayo ku kigambo kiri kyolese confidence kyebayita confidence wano tekikyaliwo obukulembeze bwe tutalwana kati bwamaze dde okuwambibwa ba Pablo Escobar bwamaze asinzira inaga nti kakati mu Kaluka 2026 neetaaga bilioni 30 n'atula ne katiimu ye tuzifunye tutya naga nti mu bano abagenda okwesimbawo ku bwalo ku government tukakase omwo nga tujjamu bilioni 2 gwe naawe genda bw'otaleeta kyenkugambye tiimu ogivuddemu kyobalaba waliwo okukaaba kubanga abamu bye baabatuma tebasobodde kulipootinga bulungi ogenda kulaba ku MP teriyo MP mukulu medi nkulabirira agenda kufuna kaadi ya Pablo Escobar nga tolipootinze na miliyoni ez'emmotoka batuwa milioni 2 oteekwa okusayininga ekiwandiiko nti amangu ddala nga baakazikuwa oteekwa ziwa Pablo Escobar kubanga ye ekigendererwa kye si byebiro byempulya mukulu medi wali ani gwe bagenda okulonda ye yakola ekintu kimu nti kasita yamanya nti yafuna amaanyi abantu bamuwulira
aja kujja wali wamwe masulita agandi ono gwendese mumukube bukubi kalulu kiri kye mugamba nti munonya confidence munonya gundi imamu aina bwakise confidence jirusa imamu aina bwakise confidence gwakise oli mu Uganda confidence kye mu Uganda aina bwakise nibade kise buvumula aina cha obwesige oba obwesige buvumu si buvumu aina bwakise obwesige kakati abantu babajjeko amanyi gaabwe abantu confidence bana abalonzi Pablo Escobar yabajjeko amanyi gaabwe ayagala kubatuusa ku level nti kyabawa kye bamudiza kakati yasobola okukozesa ekyo okugaggawala mukulu Medi abantu bali mu kuzimba apartments eno project nene nnyo bali mu kuzimba apartment oli nga 2 yali asula mu rumu 2 bweziti olwaleero 225 nga alina apartment 20 bwe bana amala ekyo eyo level nga bamaze buli omu amaze okufuna byafunye nga bagenda ku ndala tuva tutya wano ne tugenda ne tukola investment ya Europe nga bakozeseza gwe sente zizo ze bakuŋŋaanya mukulu Media ekirala kyesembayo nakyo ekiri mu kukolebwa olutalo nololaba era endala element erimu ya bbiri ya transition kana kaluka 226 ka transition ekigambo kino transition kitegeeza nti government ya President Museveni ngevuddewo empya egenda kweyubula etya bani abanatula ku mmeeza Pablo Escobar ne banne bayina system esalawo ani anaabaawo naddala mu bitundu ebimu bw'olaba listi zino mukulu Medi goli wa kuno ebintu bino bimanyi birungi nnyo bw'olaba listi ezaafulumye okuva mu Pablo Escobar ezimu ziri very clear nti abantu abasinze okufunamu baba mukulu Mpindi bano mu kibiina eky'opposition bw'ozikebera bw'oti listi njagala abantu beekeberere byamugala tobikiriza bukiriza gwe kwata listi zo zeekeberere abantu bwe basinze okuwa ebifo bali either bakava mu Bampindi either tebannavaayo nebonga bifo babirina buli muntu yenna omugundiva abadde alina emirandira omukiro kyetugamba nti opposition ewa Pablo Escobar talinayo tiketi talina kakati ekyo si kigandi tebakitegedde kigendere najja wano nembagamba lwakuba ebyange Mukama yannyambye gye nayise ewaffe wasaka nawulira abantu baga nti oyo Mugalatiya yabalabula dda mulanzi mwagana buganyi kumuwuliriza nabaga nti Pablo Escobar eddakiika ziri 2 zokka tukomye ku mpewo Imam tukomye ku mpewo eddakiika ziri 2 zibule ku essaawa 5 musajja mukwadde atugamba Pablo Emilio Escobar Gavania Sebongo maliza ate gwe omumanyi omwongeddeko n'erinnya lye liri eddala namusomako nnyo kakati Sebo kusomero neyitanga Pablo wayitanga Pablo erubiri secondary school kati waliwo wano Pablo akusinga kati wano ba Pablo ekirala kye baakoze nkuwulidde nti njagala mukwata list naddala mu Buganda abantu be balonze nalabyeko omwe waffe Masaka mugina emyaka 5 yalina ttiimu eyagenda Russia okugenyiwala Russia nga banoonya gavumenti enoonya emundu yomu kuba ali ku ttiimu yasabako obwala DC sewogera myaka 10 egiyise ye candidate we Masaka Pablo gwe yawadde Masaka yomu kuba candidate abanene wane wamwe Makinde wano omukugo bawadde omunene we Makinde iso operative wa intelligence siga nti byakwekweka sibino sogera ku bintu nti byakwekweka bino birimu open kiki kye bagezaako kola bagezaako Pablo agezaako kakasa nti transition wenejjira Buganda nga teyina bakulembeze kuba transition mukulu Medi gwabirimu mwe muli bannansiko nga bwe walaba bwe mwava mu nsiko President Museveni
ngali tusozi chiwani ensanji enabingo naga nti mumpitire muzeyi Semogere Kawanga muzeyi Semogere bwe yajja namuga nti genda okola listi oli akagamba bangamba abali okumpi nti ku listi eyo kwaliko erinnya limu lyokka President Museveni yamuga nti eryo lijjeeko direke naye amalala gonna President Museveni yabawo obukulembeze transition kitegeeza nti wateeka okubeerawo abantu muli kitundu abanaatuula ku mmeeza okugabana obukulembeze kakati Pablo emu ku missoni ya Pablo mu Buganda kwe kukakasa nti tewabeerayo bakulembeze baasa nga ne munaatuula ku mmeeza we muti mwe mwejjako ne mugaa nti abasajja obutatuwa naati abaffe mubalabi abalimu ensa yonna kati nabeewuunyiza nze nsula Nakawa mazeyo ekiseera mbeera Nakawa maze munakawa emyaka egisukka 3 n'omuntu ali ku street atalina kyamanyi amanyi mukulu mugambe nti akoze mugambe oba wenaalemu oba wakibiina ki tewali atamanyi nti omukulu oyo gwe bayita mugambe akoledde Nakawa Pablo tasobola kumuwa tiketi tasobola kumuwa asobola ogenda najjayo omuntu eri eno senta ya byabufuzi ekigenderewa siga nti takimanyi babala transition wenejjira baani abagenda okutuula ku mmeeza kyeva nkoola abantu baffe wano kana akalulu ka 2026 temukyamuka mulina ebuyinza okugaana omuntu gwe bawadde tiketi ne mwerondera omuntu agenda okubasomosa wali temukyamuka na kigambo kino kye bayita tiketi temukyamuka na kigambo kye bayita tiketi ebigendera bya tiketi binene nnyo birimu ebintu bibiri kambi bajjukize mbyogedde birimu ebintu bibiri birimu ekigambo ky'okugaggawala Pablo ne tiimu ye eno bagirabanga project yakubagaggawaza birimu ekigambo ekirala ekya transition muwano mu kitundu wano ekya Buganda abala kye baagala okuyita central bali mu kukakasa nti mu kiseera kiri eky'okutemaatema temubeera n'abantu batuufu batudde ku mmeeza mwegendereze enkola ya Pablo Omari oyina amatu wadde owulira amatu mbadde mpulira Medi era ekibuuzo kye wabuuzizza confidence building kikulu nnyo Imam Kasozi oyo yakitemyetemye bulungi naye ate ekyo nnyini nga wewakyogedde era kyekibadde kibeerawo omusajja waaba akutte sente ze n'agula kaadi ogenda kumugamba ki era naawe ayagala okuzimba empire ogenda kumugamba ki nga akasente wakamutwalako ebyobufuzi byonoonese Medi lwa kigambo sente era emirango ogiwulidde nga buli muntu akuba nduulu buli muntu akaaba buli muntu akola ki omuntu n'akugamba nti ffe twakola enkola eyaffe ku gurawundi tusangayo percentage eno ne gundi ne byokoze tukuwa percentage eno omusajja ne bamuwa kaadi olwaleero naye nga process etutta obudde abantu ne bagivumira n'okulwawo ne bakuwa kaadi olwaleero ne bayitawo ennaku 2 ne baga nti ate Sebunnya gwe twawadde ey'ennansana kati ate bagimuggyeko bagiwadde bumaali endulula awo nawo neerawa naye ng'otutte ebbanga onoonyereza ebyo emyezi 3 simanye ono ayimiridde atya ku gurawundi ogenze n'ebibuuzo Seka bye yabadde atugamba mubuuza ani yaziika ani ayabye olumbe ani ayola kasasa kiki kye mubuuza kale byonna bye mubuuza mubuuzizza ne muga Sebunnya yasinga wano n'owuliro yawadde biliyoni 5 omuwadde tiketi biliyoni 5 Sebunnya kangende mpolampola Medi Sebunnya omalozo muwa tiketi ate enkeera ogimuggyeko oba kiki kyoba tewalabye kyokyo kyolabye mu kiro kimu kakati ekyo nakyo tulina okukyetegereza omukulu ono Abedi atubuulidde ebyafaayo bya Pablo Escobar naye Medi njagala kubuulira ffenna tuli baawano ate tuli mu ggwanga eritunuulira
ebikolwa NRM byekola ebikolwa opposition byekola n'abantu ab'enjawulo bonna boolaba naye Medi oyinza okuŋŋamba olwaleero nti omusajja nga sajja ly'abeene omusajja bamumulatinga ne bamuggyako tiketi ne bagiwa gundi nedda nsoose eri ku bwMP ne bagiwa Serukenya bw'oyimiriza Serukenya n'oyimiriza ne sajja ly'abeene n'ebyafaayo bya sajja by'abeene byakoze weewuunya okugamba nti si beauty contest era sinagamba Serukenya ayimiridde wano sajja ly'abeene ayimiridde wano eno si beauty contest ngambye byakoze bwongo ngambye Medi byakoze ate n'okitwala ku bwongo bw'oleeta Serukenya n'oleeta ne sajja ly'abeene mu bwongo era waliwo enjawulo kakati ku Serukenya MP weeyo ntyanyo okugera ku bantu wano bajjako kaadi ku sajja ly'abeene ne bagirwa Serukenya tewala abantu kakati Medi omusajja oyo namugamba lumu lwaliwo omukwano gwange yali afiiriddwa aje mwenaremu yali afiiriddwa muganda wa mukwano gwange ne ngenda eyo okuziika eyo Serukenya oyo gundi yaziika oyo sajja ly'abeene namugayinga walaba nange ndalaba naye munange bwe bityo katutambule Katonda gyali namugamba obwongo bwo tebusaana kubeera awo gundi sajja ly'abeene musajja watu n'abeera loyo simanyi loyo ebyo loyalite ebyo n'afundikira n'addayo n'asaba tiketi ogwokubiri era n'ogwokubiri ne bagimumma John Baptist Kiyaga ebyafaayo ebyo obimanyi ebyafaayo bya Kabuzi obimanyi Medi Bakaluba Mukasa Mutebi Nsubuga tebaba waddawo bonna benkubalira ono akugambye Mugambe Paulo Mugambe abantu bonna olumu twali twogera eyo ntuga mbutuufu kiki bayita internal democracy ate internal democracy eruddawa mwembisomesa abantu anti internal democracy tukoze obuyinza obwatuweebwa ssemateeka w'ekibiina tetukuwadde Mugambe tetukuwadde anti eseba democracy eye dictatorship kubanga democracy abantu kwe exercisinga rights zaabwe mu kulonda ani agenda okubakulembera gwe otuuka n'ogati gwe mpindi tetukuwadde tuwadde gundi teba democracy kakati ojja wano owa wano omukyala we ono we Nansana bakitte n'omugjawo n'owa foot soldier Serunkuuma kana kambata tayina yadde stake mu Nansana ebintu bingi nnyo byoba olina okutunuulira akaana k'embaata Yesu okaagadde ne stake kije kayina gy'oyagala kabeere mmeeya stake kyeyo gy'oyagala abeere mmeeya Medi omuntu gwe baawanga obwa mmeeya bwemwali temuva ku mulamwa omulamu gwadde confidence building kati ate mpulira mwogera ku bantu confidence ate onoyogera kubanga ono omuntu obuuzizza mbumaali ono wenna abamulonze abamulonze bagenda mwenyumirizaamu batya bagenda kuba batya ne hope ng'awaddeyo sente abamulonda banaabeera n'obwesigwa gy'ali nawe bamukulembeze mulungi mu kitundu kyaffe naawe ajjeewo Mugambe oba ajjeewo Bumaali n'oleeta omuntu omulala community gwetakkiririzaamu oyo banaamukkiririza mutya basamulekere tomumanyi Medi Katabi abo bonna bantu seasoned politician abalina bye bakola kakati n'obajjawo n'ogenda n'oleeta abantu abasaabinzeeko tuleeta bapya affirmative action affirmative action simbi naye oleesaani era ojjeekaani kebatuyimbira twalyako bye twalya byasigalya bya musaayi muto kati ffeeyo gye tugwa Mugambe mukadde leka naawe nedda mbuulira Mugambe mukadde sinze muzaala neze nkugambe fakaweme kebatuyimbira kakati Medi ekigendererwa kinene Buganda etudde ku kizibu bagiyita time bomb Buganda etudde ku time bomb natunulidde nnyo Buganda abakulembeze abajja ng'amaze okusasula ssente abalonzi bano abalonda Buganda etudde ku time bomb
era waliwo ekintu ekifaananyi ekigazi abamu gye tutanategeera ono abadde agenda abikoonako abeedi ono waliwo ekifaananyi kubanga bw'ogenda osiita nga buli omu ojjawo gw'oleeta gw'olowooza nti gw'oyagala enduulu obadde oziraba Medi okuva ebintu bino bwe byatandikira Katumuna atuleetedde ekigambo kya Pablo Escobar naye wenzizeeyo nenziramu mu history nentunuulira ebyafaayo bya Pablo Escobar ndabidde ddala nga ye layini etambula gye tugendamu naye ebitundu bino byaffe ekyennaku bizanyirwa wano mu Buganda eri ewalala tebali amangi ago tegaliiyo nene ewalala yonna tegaliyo naye gali wano mu Buganda kakati abakulembeze bano bosobola okugamba nti gundi bonna bagenda kufuluma otandike kulaba bantu nti oyo yaani nti oyo gundi oyo yaani nti oyo gundi ekyo ekizibu kinene nnyo era kigenda kutuleetera obuzibu bunene mu bukulembeze ng'abantu ba Buganda abantu ba Uganda kubanga Uganda ekula kuba n'abakulembeze bansa buli lwoleeta abakulembeze ab'ekibogwe n'obateeka mu system oba ogenda kuleeta obuzibu era ekitundu tekisobola kukulaakulana esente Medi ne zifuuka ssente omuntu kugamba n'obeera mu kalulu naye ng'akalulu ako okaguza muntu ayina ssente ate n'oba oziwaddeyo kati nga bwe twawulidde wano mu ssajja lya Beene yawaddeyo 12 nakyo n'otaba na garanti kyogera kyo kinako obukakafu ngambye kyetwawulidde kyewawulidde gamba gwe bangi bakiwulidde gwe meditable ebintu bibeera ku social media mbadde mu liivu obadde ku liivu biri ku social media bigenda bitambula era ngambye betwawulidde sigaye nze saabaddewo nga bazigaba naye nabiwulidde era n'abantu media omuntu aba yeeyogeredde n'akamwa ke oli n'akugamba mwasaba nkoze constituency yange njikoledde nze mbadde esinga ku ground ne munsaba ne ssente nezibawa kakati lwaki mwanjigyeko ng'ate ezendiwo oli n'akugamba nti ne muddira abantu bonna abalonda speaker simanyi abo bonna abalonda ne mubasanyusa abeerubaga ne kaadi ate ffe abaagaana ne muzitumma kakati Pablo style eyo nene nnyo Medi naye abantu abalonzi nze njagala kubakubira mulanga tugenda mu kalulu tuyina eddembe lyaffe okulonda omuntu gwe twagala bwe tuwula otunuulire bakandidate abazze ogambe Bumaali yeesimbyewo Kasozi yeesimbyewo Sebunya yeesimbyewo Medi yeesimbyewo ne Mugalatiya yeesimbyewo ani agenda otukolera mu kitundu kyaffe bw'abanga mwe mukuba assessment wammwe nga WNRM yasinga mulondo oyo bw'abanga mwe mukoza assessment ne mulaba nga Wanupu yasinga mulondo oyo waba wa PPF mulondo oyo naye mulembe kukyamuukirira nti kubanga oli bamuwadde kaadi kubanga bano abantu bajja oli nga afuna bugagga onaakubuulidde obugagga abantu be bafunye muno esente neefuuka ssente ate n'omala oziwaayo ate era n'okuwa ne batakuwa ekyabadde ku Nupu office obadde okiraba linda olutalo lwa MP ebyannyeko wabiwulidde kikyabadde kati ate bakugamba nti nyeko yagaye nti ekyo kyemunsaba sikisobola mbadde royo mbadde nina byenkola nyeko MP wange mubuuzeeko nyeko MP wange gogamba nyeko emusajja yagenda neyeewandiisa n'agenda mu process yonna n'akola buli kimu kiki ekyamuggyemu bamuwadde mulimu mu UN ngenda wange yabadde ku African olwadde ku African olunaku lwa Josme naye yabaddeyo bonna abaavuddemu bo lwaki bavaamu nti gundi alekedde gundi alekedde gundi methodi yeemu ekyajja mu Kiwanda uliriza Kiwanda
nani munno mulala yani abali Kalangwa asigalamu ne Kyeswa kiki ekyatuuza olukwo olwatuuza ne bajja balimbe nti deputy speaker yayise bano n'abatuuza tuyita batya ekyabasuubuzi liigi y'abasuubuzi and bacyankanye wano n'abatuuza ne babaleeta president nabo nti those tukiyita behind the scene duos zibaayo naye method okkiriza nti tayebwa on his own yayise abasajja bali abasajja bagamba nti abagamba bwatyo bamunagidde bulagizira bano bagamba mugende eyo ne bavaayo n'ekyo bino ebintu leka malirize era kyenjagala nyambe bannange abali mu studio tuve kufocusinga ku individuals tugende ku methods ne systems zebakozeseza okutuuka ku bana abantu ne bwe tunadda ku individuals abantu tujja kulabika nga tubadde too shallow abantu balowooze nti we are discussing people concern yamwe ey'abano bombi eri ku Buganda as an institution which is visible joyinza okubuuza ddayo ne bwe tuva mu nuupu ne tugenda muki mu NRM Kaddu Mukasa ye yabayina na mu studio we yababuuliza n'amenya n'amanya waliwo mu wano benzo nti inaye Imam Kasozi ajjatyo okwesimba ekiboga Imam Kasozi nodono okulanalis sije bamuzaala sayinayo kibanza edasikomye ku mpewo de kaziri 18 ezakayita ku ssaawa 5 abajanyi b'omugongo egwino ly'omugongo abantu fumenti bategeza ntulese nzijanjaba empya ey'omulembe eri abo abalwadde b'omugongo digital discs nga bambi zanyiga nabuze omugongo kuluma zayingira mu nnyingo mu nnyama mukito bajjanje muonere ddala ku ssente entono tujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli okusanyalala ekiwanga omugejjo okuzimba ebigere wamu n'endwadde endala nnyingi tukola therapy treatment massage wamu ne home care tusangibwa kampe ku 5 era nga tukutegeeza ntuli ku simu namba 075M 19 3300 oba 076 54 58 35 Extra College abazalima tebategeeza nti wandi tulekedde okugulawo omwaka tulekedde okulaba nga tuteekateekera abaana ogenda okusoma twegenda okubategeeza nti Exodus College lisomesa abayizi amasomo ga arts ne sciences era tuli ku mutindo gwa waggulu naddala sini esooka kutuuka ku sini ey'omukaaga ebisale bisoboka Exodus College somo lya bawala n'abalenzi ate nga lya boarding era tukoma kusomesa bya mu kibiina byokka wabula twettanira nnyo ebyemizannyo ebyenjawulo n'ebirala bingi okutumbula ebitone by'abaana ebintu bitwalirawo essomero erinnya baliyita Exodus College School lina computer library zijjudde obulungi osomesa tera balungi abasomesa balina obugu okusomesa omwana ku curriculum empya era nga omuzadde yenna alina omwana mu Exodus College teyejjusa jangu nawe jakale onyumirenga abazadde banno abalala kwanisa abayizi tutandika ffe twatandise bategeeza tugenda kuwanisa abaana mu December tuli mu mwezi gwa 9 September October November December ebule emyezi ebiri gyokka tutandika okuwanisa abaana asoma 226 so nsomera fene Exodus College isangibwa Ohima Road kilomita ziri nnyo zokka okuva ewa Kisumu Town esimu 0700 43 7000 Exodus College School lina discipline ate na determination Prestige ugenda kunywa kachai kati oli otade kuliri ngunywa kachai tumumwana agende duka kuli okumpi zino zitande chika 20 alete Prestige omusiga kintu kintu wakisiga ku mugati tole abulika tibintu femyaka gituliko tujja kulya buli kyola bichuyita maso tulonda kati naawe fendwade zitukulumira saga zikulume kati liye kintu nga kyolya kina ebirungo kati bole Prestige nomuteka mugati omanti ifunye vitamin A, D, E ne B12 kuaba amanyi kuyita mu lunaku tolya buli kintu kyone kusaze maso liye kintu ekikungera ku mubiri gwo Prestige ali maduka gonna atali ali mugula mu 25
ali mu gulamuzi 5 aweza kilo ayina akalomo ayina emikolo wemba musikisa era tuyakutegeeza nsi wa kunoonya ali maduka gonna maliza mpindi bumali ngende wasebunya nabadde nfundikira naye ka nsoko nzikirize mala okuddamu ku Imam Kasozi ono mukadde wange. Imam Kasozi ebintu bino byakwatagana tebifaanaganya. Olwaleero bw'oŋŋamba nti kiki kye mwakoze okugyamu Kasolo ne Hakimu Kyeswa okugyamu Kiwanda ne Hakimu Kyeswa okulekera Kasolo yenkola yemu enkola yesi yemu Kyeswa ne Kiwanda balaba nga we baawula yawula obululu bo bonna ababiri baali tebakkiririza mu Kalangwa bonna baali tebakkiririza mu Kalangwa kukulira Buganda wano nga vice chairperson wa Buganda ne bagamba naye Kyeswa waatemako obululu ne Kiwanda n'atemako ne Kasolo n'atemako Kalwanga agenda kuyitamu ne bagamba bannange njijukira ebigambo gundi bye yakozesanga emizibu simanyi gya Buganda gyogedde gitugambye tutuule nga abaana ba Buganda tujjemu omuntu omu era ne beekolamu omulimu gwabwe. Nkitegedde nenjaga kubuuza ekibuuzo mba mukyali mu NRM emu ku nnyingo za NRM kulwanyisa sectarianism kati kyongamba when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind it is not enough to say that a man is mad. Omatse Imam kyaganya okutegeera nti waliwo okugamba nti ono vaamu ne bakuforcinga okuvaamu kyekimu n'ekyabali sooka olinde Medi mundeke nziguse ensonga waliwo okugamba nti Mpindi vaamu Sebunya vaamu tegera Omugalatiya naye waliwo okugamba gwe mugambe vaamu tuwadde ono Kalangwa vaamu tuwadde gundi Kasolo naye kakati wano ewammwe Mpindi bumaali bakandetera eddala Kiwanda ne Hakimu Kyeswa bagamba bwe twawula obululu buno omulabe waffe agenda kuyitamu ffe katudde emabegawo era tukukuyegere lwaki ososola mawanga sinakugamba mawanga anti bagala kujjamu oli nkugambye bagambye ono ye mulabe kyogamba mu kaluuto eriyo mulabe ono obedde atugamba Escobar gwe tosobola kugamba nti ono Escobar ali wano agenda kuzza ekitundu kyaffe emabega ono wa mu nnyumba ani owe mu nnyumba Kalangwa ani bamuggyemu muleesi Kalangwa yasigadde muleesi ne Kasolo n'asigala muleesi ebyo bulijjo bibeera mu bululu bano ne bagamba mufo ky'okweyuzaayiza nze kanzire emabegawo naawe nange kanzire emabegawo tulonde ekyo era yababuzeeyo naye confidence ate confidence eyinza kubulawo kubanga mukkiriziganyiza era wabadde olukiiko lwa African omukulu lwabadde alifaalingako abakulu abo bonna babaddewo nga batudde ku white table nga babaakinga munnaabwe gwe baleese bw'ojja mu kye African era kyayogedde nti waliwo abantu abaavuddemu abantu abo abaavuddemu baagenda ne bavuganya mu bululu bwe baavuganya mu bululu ne bawangulwa bwe baawangulwa ne bagamba tuwanguddwa naye tetumatidde na kuwangula tugenda kujja independent byanjawulo ne bamala ne bagamba nti ku lw'obulungi bw'ekifaananyi ekigazi n'ekibiina kyaffe ffe tukkiriza tugende emabega w'abantu abatuwangudde. Era wodeeta ekino ekya speaker era nkiwidde Imam Kasozi akyogerako nti speaker atuuza atya abanene simanyi ba entrepreneur abasuubuzi okutuula Medi mu byobufuzi ne mukkiriziganya nti gundi lekere ono gundi kola booti bibaawo behind the scene oba mukkiriziganyiza kuki oba nze kankuweereza emyaka 5 beginaggwako ojja kujja ekyo kibaawo era bano bakkiriziganya ne basayininga n'ekiwandiiko akasembayo Medi nali wano nga NOP yakateekawo electoral commission eyaayo nenkusomera amannya g'abantu sinayogera ku NOP nti tuli mu byasuubi confidence nenkusomera amannya ago limu ku limu nekugamba naye abantu bano ng'oggyeko Ssebuufu yayina omulimo bano bonna abantu tebalina mirimu namenya linnya ku linnya nonga okakasota tebalina mirimu nikugamba naabadde wano nenga tebasobola kukola electoral commission kyeyina kukola kubanga ekisooka baavu nnyo balina okusooka okwekubako akafuufu kakati ku lw'omukaaga era mbadde wano ne Dr. Kazibwe
ne gundi we Kalungu chairman nitugera wano nembaga nti kakati abawudege nakawulira mu nsowera zange z'ebisenge olutalo lw'essente lwaleese ebizibu bino nengamba newe Kalungu oyo teweewaana kubanga olutalo lw'essente oluyinza okuba lwakuyisizaamu Dr. Kazibenaga tebitige tetundawulira kya ssente nemugaa nti linda enkya ojja kuyiya abantu bennyini nga bavaayo nga bagaa nawadde ssente olwava wano mu studio ne bitandika era kakati jeno gye tusubidde kakati confidence kitutwala wa tusoze na ku 2028 okulonda tunafuna muti abakulembeze abo anti Medi system ya ojo jamanizi ngamba Buganda bwe mmanyi system ya NUP je kozesa okulonda abakulembeze banabyafuzi tukozesa mukozesa mfunyo NRM ine ebizibu bingi nnyo nayo mu kulonda kuno naye ate tebituuka biri senga wayogedde wano omuntu ne yesimbawo second oza yabadde ayogedde nti mutunuli olukalala oluli eno n'oluli eri kansiime we yesimba n'abeeti n'ayita mu balonzi b'ekimanya kabonero abalonzi b'ekimanya kabonera ne balonda kansiime abalonzi ne basimba enkalala ne bagenda mu boxi ne balonda kansiime kyanjawulo okusinga kubanga kansiime abantu baba bamuwadde obuvunaanyizibwa ng'abantu ng'era omutuuze wa kimanya kabonero naye kyanjawulo okugamba nti ffe tuleese kansiime wano abeedi tukusudde byenjawulo ebyo birina enjawulo bano abantu abagenda okulonda mukali beerondedde omuntu waabwe oba waawa ekifaananyi kinene kya ggwanga ate bo batunuulidde eggwanga ne balonda omuntu waabwe gwe baagala ekyo kyawukana n'okuleeta omuntu n'omukakaatikako kati enjawulo wakati we NRM ne NUP oba ne PFF ne DF ne Pablo Escobar nti NRM ewa abantu omukisa ne bagenda ku line ne balonda gwe baagala Pablo ereeta omuntu gwe batuuze ne bagala tukuteereddeko ono bw'omulonda oba mwagala oba temwagala sabunye gobera byoti sabunye kibirike Onsonyiwe maze weeks 2 siri wano nakomako paka katakuyeyo ngaye nabaddeko mu Masaka omwo kakati ze sina kineewuunya kuba Medi tuwangaddewo wano era omwaka guno mu bigambo bye tubali twogera n'ebigambo bye twayogera emabegako wali ntugamba mwe ababaka mweteeketeeke temuteekateeka mitwe gyokka muteeketeeke ne kyemunaasasula era ne tukiwa range ya miliyoni 3 n'okugenda waggulu ensi neeseka negamba wulira Kasule byayogera yene ewaffe tebisoboka kaakati ekyamazima nange sibadde musanyufu nekyennalaba mwenaalemu ekololo n'okuva mu nnyiriri ababakazi basimbirako okulonda abakulembeze mu byalo tekyali kifaananyi kirungi naate nakyo si kyewuunya kuba mu Africa demokolasi tugeegeenya mugeegeenyi ebinyusi bya demokolasi mu Africa nga batali mbeera yaffe ya nnono ya wano tuyiga biige in fact nze netunulako wano ku simu wano bitwanguira nendaba embeera za demokolasi mu nsi oko bayita absolute democracy, guided democracy, interest group democracy, non-representative democracy. Nenga byonna bitunuulirwa omuntu, the consent of the governed. Omuntu akulonda alinachi azanya party ki tesingo bukulu. Omuntu alonda aina party ki ku mukulembeze gwalonda wafuna. Kati ebya confidence building yameje bijira. Bizunga nabyo. Simanyi muntu oyo aguje. Naye the consent of the governed, omuntu alonda alina buyinza ki obumuweebwa mu democracy wano mu Africa. Era tufuna muntu afaanana atya. Era nsose gamba nti NRM kyeyakola abantu embeera gye yasaawo kusimba layini n'ebirala byankwasaamu enyiike naye ate
omulonzi yafuna his way, omulonzi ya participating, omulonzi yetabamu okulonda omukulembeze. Kati bino ebyaba naffe era nabagamba nti tugenda kufuna bomu wano olwo mwegeno tubwatukirako. Abantu bagakasole toyagala nnyo bantu baliibe, abantu baffe baleke tubalesi nimugenda tubwatukizako bomu. Lwaki? Okufuna abakulembeze abatugwanidde kigenda kutubeerera kizibu. Okufuna abakulembeze abatugwanidde mu Uganda, mu Buganda kigenda tubeerera kizibu. Bagenzire bagamba wano bugambi nti ababaka abalonzi mugenda kulonda ababaka bamwe mu local governments. Kampala yakazi abantu bagala kusigalika ebyo bululu bizeemu abantu basigadde wakade whole last week tumabadde traffic jam mu Kampala. Lwaki? Abantu batidde anti batandise confidence eruulu anti batandise bagenda kola emigundu batulemesa okutambula picketing convoys bikimu kibuga bantu basigadde waka weekend bagenda kudda era banaga nti bagenda ababaka bagenda kwewandisa abantu era bajja kubula nga 25 abantu bagenda kubula mu kibuga president katule waka. So tulina obuzibu okulondesa okufuna abakulembeze kwa abantu tunatera bekyayisa kati betuwulira bizibu n'okukkiriza naye nga tetwewuunya abaana in fact abagenda okufufaako bwanika ono bayababona buwonyi abantu abagenda okutufaako bwe babaka abalinze kaadi emyezi kati 3 olina agamba nti mujja gifunanga ebule ennaku 3 nominations zituuke nga tolinawo oddukira mulaga alina okuba ready okurisiivinga abantu abagenda okubwatuka emitima onteeka otya ku bunkenke nga nabalonzi sitegedde bwe babuuziza sitegedde ani alonda sitegedde omuyisa besikoba baliyo luli mwagamba kigambo ki vulgarization nasemba wano nga tuwogera kigambo kya vulgarization of politics. This is proper bastardization of politics. Nti tomanyi kugamba mwoyo akakkaka n'ayakakatya kugundi naye nga ate oli akugambye nti ekibiina kyagala ssente announcement yasooka twagala billion 6 oba ku makosa 6 tugenda mu kalulu ekitegeeza gwe oba tozisonze tojja funa mukisa kuweebwa kaadi ne bwoba ozisonze naye omulala n'akusingako ebiwobe byensanze mu nakawoomu enenansana buli wobuuzaga nti tuli mumaziga kiki ekyatuguddeko tetukitegedde ababadde bakansala ababadde batui sina kusibako kajaga naye ababadde bemulisa wonna nga buli mama nti abo mwoyo gwa gundi bonna tebakutte kati so nze amagezi gembawa sebo tugenda mu kulonda nga 10 abakulembeze batugenda okulonda nabo batuwala kata y'emyaka emeka anzira tunosita yenyini jiruke yobujjajja ndikazira 23 zokezi bali kwelesaawa omukaaga wadde muliza mungi kwa jitu watandikidde twongera kwebaza nti webale nnyo webale ddala banoga ni kipya kintu tubanjulira Look Solar Power awone kalenda yena akwatagana ne solar bayina battery eya solar empya esokedde mu Uganda wangala emyaka 5 beddu bayina offer eri amasomero amanwaliro banka n'ebitongole ebirala byonna bagagwe jangu tukuwe solar jjo kuyambira ddala wangala emyaka 45 solar ya feno ya Look Solar Power erina kamera ezira bekifaananyi kibaita kalavu ekifaananyi mu nzikiza mu kaladi kikuwa ekifaananyi mu nzikiza nenga kya kala bakuwa sola amataala 4 ku 9 sola okuli TV 75 kale beeyune bannaffe bano aba Look Solar Power bakuwa Look Solar Power bulu ennungi ennyo basangibwa Kampala baavuddeyo kati bali Masaka gye bali wajimpuuga ate ekisenge namba 7 Kampala basangibwa ku Lubaga Road G1 Hotel gye basanga wali ku simu
gow'eddwaliro ayagala sola gow'essomero 0758 15 19 14 zabunyagalawo badde ngamba nti embeera gikuttemu ebyobufuzi eddoboozi ly'omulunzi ne libulira awo nga teriwuliddwa okunaabulula ebyobufuzi, the bastardization of politics, then monetization of politics, okusimba okugamba nga essira tulitadde ku nsimbi naki kye tufunamu ng'omulonzi amaaso agatadde ku nsimbi n'alondebwa amaaso agatadde ku nsimbi. Ebyo bye tutaabikwateko kati mu kaseera kano akabuzaayo emyezi 3 paka mu January kanji kati myezi 4 tujja funa obuzibu bw'amaanyi tulina okwerongoosa n'okwetunulamu akaluke tugendamu. Yes Sebo Secretary General Sebo Medi Nsereko wano Sebo sanso kuuliza Sebo nakunuliza ne sikulawe nekoze simu njina kankoyeko Sebo gyebaleko kale Sebo gyebaleko oli ku CBS buterevu tuli wano bakulu bakowenye birowoozo era ensonga njagala kufuna kigambo kyo Honorable Rubongoya kuba abantu bagamba kyakiremedde kikyalemedde mu ddiiro nti kaadi z'abadde zakugula buguzi konze kankubira Rubongoya kituufu kiri ki? Ekituufu kiri nti kaadi z'abadde ziyita mu prosesi entuufu gye zibadde ziyitamu ebbanga lyonna era abagamba nti zibadde zakugula twasaba baleete obujulizi y'ekibiina kubanga tetwagala abantu jasobere bogerereyo bogere propaganda kubanga abantu bakimanyi bulungi process yaffe bwebadde etambula era ndowooza nti abantu abafunye kaadi ezo bebazisuubira abalina okwemulugunya bakuleeta mu kakiiko akateekebwako okudiringa n'ezo ensonga era ne baddibwamu abamu bayitamu abemulugunya abalala ne batayitamu nga bwe kirina okubeera. Rubongoya Honorable Latif Sebagala nefulumiza lipoota ye nga yemulugunya ku Nyanzi eyo nga tenafuluma wangi Sebo Latif Sebagala yemulugunya tukira mu Luganda mu Luzungu ya complaininga akakiiko ako kaali kanjawulo akateekebwako president waffe era kamala dda okuwuliriza abantu ke bawuliriza ne kawa president report entongole nga bwe kirina okubeera kamukwasa report eyo. Ekirungi nti ensonga ze basanga oba findings zaabwe zaali tezikwata ku byokulonda bino ebigenze mu maaso. Findings zaabwe teri recommendation yali egamba nti era bayimirize ebyali bigenda mu maaso kyova olaba byagenda mu maaso neera. Louis kubanga yali agamba ye musajja mukulu oyo Latifu nti yali emulugunye ku byakulonda ebigwa mu ofiisi yo okusunsulamu. Ona comment yona ku ekyo kya Latifu? Nga bwe nkugambye Honorable Latifu yateekayo kwemulugunya ng'abalala abangi nnyo bwe bateekayo kwemulugunya. Akakiiko akakulemberwa Deputy President waffe wa Western Uganda ne kabawuliriza abo abantu era ne kakola report ne katiwa President. Nga bwe nkugambye findings oba byava mu kunoonyereza kw'aka kakiiko byasanga tewali nsonga yonna yali erina okuyimiriza process eyali egenda mu maaso kikyova olaba waliwo recommendations endala ze bakola ezo zijja kuteekebwa mu nkola president nga bwe bamuwa lipoota eyo. Sebo tuyenze mukulu naye ne tulina Honorable ono bamuyita Bomali yina kyobuuza Rubongoya mwembadde mbogerako ebigambo. Sebo Ssaabawandiisi Louis Rubongoya eyo nga yo twagiwulira yali yeemulugunya ng'agamba nti Oweekitiibwa Nyanzi alina abantu bakukuta nabo baweebwe kaadi abalala nga babasuula ebbali abalala nga bagamba otasembera Nyanzi sogenda kufuna kaadi ekibuuzo ne mumukkiriza agende ateekeyo okwemulugunya muwe ripooti. Tolowooza nti kisaanidde okumuwa ripooti ne public okufuna ripooti nga temunnagaba kaadi? Nakugambye nti ripooti yakolebwa neweebwa president naye kirungi findings z'akakiiko ze tulina kubanga eyo akakiiko kateekebwako ne kawuliriza abantu abamu kabayita ne baluzinga interest mu complaints zaabwe abalala ne bawithdrawinga complaints zaabwe naye complaints zasigalawo zonna zawulirizibwa report n'efuluma naye report eyo bwe yaweebwa president n'asanga nga teri recommendation n'emu eyali esaana kuyimiriza process eyali egenda mu maaso. So nga bwe nkugambye kyali tekyetaagisa okusinziira ku bye ba finding out kubanga
akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ketengeredde ekyo ekisinga kyekisooka abantu kye balina okumanya akakiiko ketengeredde so tebasanga mu nsonga ya influence peddling kyasangibwa nti akakiiko k'ebyokulonda kaffe kaali kawa buli muntu yenna alina omukisa okuleeta empapula ze okubeera interviewed abagenda ku ground ne bagendayo ne baleeta report kati akakiiko kano katekebwawo tekasanga merit mu complaint eyo nti oba muntu yenna nti yalina influence peddling ku kakiiko kaffe ak'ebyokulonda. Sebo njala kwebaza nnyo Luis Lulonga webale nnyo Sebo budde bwebalize ddala eno leediyo y'obujjajja Sebo. Amina sanyuse nnyo era mbutumirako bonna batuliriza era mbaagaliza olunaku olulungi President Kyagulanyi naye abatumidde. Kampala Central abantu bafa ba Kampala Central mbatumirako nnyo mwebale nnyo emirimu era tujja basalako anytime Ssaabasajja Kabaka awangaale. Lubongoya Sebo osula wa medicine ko yakubuza osula wa mu Kampala Mukampala lwaki oyagala kundetera bambega oyagala kundetera Lubongoya tasewuze saate Lubongoya tasese maliriza tugende kakati ngabo ulidde mukalimu waffe kyagamba ekyabwe tisiri nti okufuna candidate alondebwa you are chosen si bya bululu ekitegeeza nti either bakola polls ne bagamba wanani asinga ne babuuza akawo mu katale ani asinga wano oba survey kugamba ekintu kitegereka bulungi Luusi agambye nti balina process yaabwe balina process kakati process ku process by process eyo yaabwe ya munda tulowooza nti one democracy alina principles ze omunyonyodde bulungi era bwe tutazikwate ne tuyisaawo buyisa bintu byakiyisa mu lujja tujja kwongera okukaaba nga tufunye abakulembeze mumpere y'ekigambo kuba eri abalonzi abalonzi anti kubiriza kati bwe tugamba nti mwerabiremu mweronderemu tetujja kugenda bugenzi na kintu kizze kitugwiridde nga tetutegedde so nze ndowooza nti tulonde tubeere bakakamu first of all tubeere bakakamu era nasaba luyabuuza abantu lwaki akasirikiriro mu ggwanga obago walibuuza nga nti akasirikiriro kalungi kubanga akasirikiriro katuufu tulina okwetegereza ensonga ze kuba ebibiina Golomedi ebibuuzo byo obuuza ekibuuzo ekizibu ennyo Lubongoya nti osulawa lwakyo nekimulema okudda asese busesi Lubongoya wange Lubongoya kamukubire simu asula mu Kampala akolera mu Kampala ate bamumuddiramu Imamu Kasozi emboozi yonna gyali munyumya mulimu ebintu biri byenzijemu njala buli omu ampedde kika emu yokka kaadi ne ground kyekisinga nze ndi ku kaadi nze nina ground koze biki ibyo kyeki njalo yeruwa dakika emu yokka nakugambye kaadi ne ground nakugambye waliwo ebintu bwe tugenda mu kunoonyereza bye tugamba nti tetusobola kubipima tebipimika maaso ground teri measurable tosobola gipima oyina bubeezi nze nina kaadi nze ndi ku ground olinaga nze nina kaadi ezo attitudes ekyokubira ekigambo ekirufu kyekirwa kwegamba endaba y'abantu bonga bwe balaba bulabi teri agamba nti ground agikola ki abagyogera bonna anti bakinyumyako bunyumya kyenvudde nkugambye nti teri measurable tolina bw'oyinza kugipima naye kyenjagala okumaliriza nakyo tugende okuva mu bino byonna byetulaba emboozi gyemunyumiza byetunyumiza nebyetusuubira n'okuzaawo essuubi kuba kyetunoonya ssuubi mu bantu ebintu nga bino mu kutegeka kwonna kwetukola oba kundi national oba kuli mu pate zaffe munda tuteekwa okulongoosa ebintu nga bisatu byenjagala okwogerako ebirala bingi ekisooka engeri gyetuwandiisamu betuyita bammemba baffe registration lists zaffe for example Electoral Commission nekugamba nti eyina abalonzi abewandiisizza 2,22,000 bagenda kwira 2,22,000 kwa 2.5 ku 4,45 eza Uganda ng'ate bakugambye nti population ya Uganda 5.5 ku 10 bali wansi wa myaka 18 ekyo tekisoboka tutereze
Nenkalala zino ebizibu byabaddemu bino byennyini kyovula tebali sure kati ngaba n'abakozesa ani ali mu kintu ekimu ekyokubiri kyetuyita civic voter education okusomesa abantu ebigendererwa n'emiramwa egiri mu kulonda n'ebifo byetulonderamu abantu omuntu obuvunaanyizibwa bwe kiki bw'oba naakimanya tujja kubanga omuntu gaga nti balonda bati ekisembayo ssebo kale ekisembayo engaba y'amawulire twetaaga okusomesa abantu engaba y'amawulire kubaka kati tulina obuzibu tukatulina amawulire gweolina abasunsula bw'oba osoma no teyagasunsudde yegundi naye gano agange nga nkuta essimu yange no mufesi yange bwe nti nenjogera ani yagasunsudde alikuweereza munaku mwabalakuwiriza ssebo abakulu abali mu studio mbalamusiza okusingira ddala Imamu Kasozi erinnya mutima gwa ggwanga Mulindwa David okusooka kwa byonna ku nsonga bbiri ensonga ya kaadi banaye twenga National Unity Platform galabanga bataweereddwa kaadi mukkirize abantu 10 kaadi eryemu fena tesobola gifuna ate ebigambo byemuwulira bannaffe bye boogera teryayinza nga mumanya akalulu ekaluma ebyo tebijjabula ne mwegatte kwabo abafunye kaadi ensonga endala mukulu tuyenze hello tebuli bafundi jobo yenze kenyini kwanza nyo kuiza mukama wange Escobar semoze musoyiro ngani kyesiga wange atera nindi dukwate ntebero sisiri semonya okutegeeza ensonga emu mwogedde ebintu by'enyombi bulidde bulungi yawa lw'ekibuzo kyosembedda n'obuuza bulawundi ne kaadi kyekikulu maybe tulabanga bali independent nga tebafunye kaadi era abantu beekubagiriza bwereere na kaadi ffe abalonzi abali wansi ffe maanyi era nze neewunyiza nnyo ekibiina kya nuupu okumma sajja ly'abeene kaadi n'essajja ly'abeene amaanyi gabali mu bantu n'abantu bonna abatafunye kaadi baleme okuddawo nti kaadi bajje mu bantu amaanyi gali so tulina okulaga nti ono yateekeddwa okubeerawo ze musoyiro hello sewe bali kuweereza mwebale kutuuliza bannaffe mutukoze bulungi nnyo mba Christopher Ntula Luzira munnange tetuyinza kumukutu naye nze sebuli bakutuulira ebintu nga bwe bitambula abakulu bonna mbalamusiza bali mu studio kiriza obagaana nze sebuli babonsaba obukadde 150 mbuteekejo era ne mbuteekayo nga nsuubira kaadi nange ng'omuntu era kyemaliriza nakyo kiriza obagaana abantu mubaleke bafune kaadi zaabwe bakane kaadi zaabwe fe tubateeze wali mu kkoona otoyinza kuŋŋamba nti Arua tonaleetayo mmeeya ate n'oddira oweri n'omuleeta Nakawa bwenge Nakawa otegedde nti ono yalina lipooti ekulembedde mu bakola n'oddira Mutebi ekira ddala bw'oba toli mulabe wa Buganda oddira otya Mutebi ekira akulembedde akoze buli kimu nolaga nti nno omuggyako kaadi bw'onoleetayo gwe tutakola ki gwe tutategeera so bannayuganda n'abantu abali wano mu Buganda namwe muddeemu ensa muddemu n'amagezi muleme byogamba nti gundi akoze order so wati waba akoze order muteekewo omuntu agwanira okubakulembera bwe munadda mu bino nti gundi yatusalirawo kiriza obagaana omuntu agenda tutwala okakana nga tuggwereddeyo mu nnyanja semoze Kabamba weruza Kabamba weruzira hello Alo? Wanji. Nati webale kuweereza. Mwe musinga abatuuliriza mwebale kwagala CBS bannange. Bannange tujaga abina ddala pulogulaamu zo webale kubeera na mpisa. Era singa obadde olina gye weesimbye tubadde tukuyira obululu. Ono maama ffe owennateete abakulu bamusizza ensonga tuziwulidde. Nati ogenze ogambe bandipadde kaadi okwesimbawo. Ne batakuwa kaadi. Ground goli fene twagala bya kaadi ground kwendi ground goli nomaloga nti kati nziko wano waffe nateete mukwano tukuyira obululu era abantu abeeraga ne kaadi nzendaterera ground kintu kikulu ate abalonzi kati tuli sitere tukyakyamuukirira tetulonda bibiina tulonda busobozi bwa muntu noama waffe nateete mama waffe toyanze nnyo toyanze kigali n'oyo hello
Lubakyoya kansoke nebaze abali mu studio yao manze Lubakyoya nebaze ne sabawanisi wa Nup omukulu Lubongoya ili yagenze nabuuzaawo Lubongoya asulawa feno ng'abalonzi b'omu Kampala Lubakyoya nze mwenkulidde mu Kampala sato mwenkulidde tukwenja mulunda kozi ni mulozi dana buzibu Lubongoya mu Kampala na wasula ngamidi wambuza ekibuuzaawo era mutawana so Lubongoya manzi nkuyozayo zebe nabyokola era ndi mulonzi wodda mu Kampala sato ndi naawe nnyo Lubongoya wange era mbuza ekibuuzo ososulawa omwaka zaki wa mu Kampala Central era wabagenda okukigira mu Kampala Central naye nze mbufunze enonda era nja kutegeeza mwami abenaalimu abali mu studio onalebo Bumaali ne onalebo Sebunya nze naye negombe nnyo enkola yammwe ey'omugongo ne bukibanga mwalimu okufa amasasi abantu bali kati balema abali mu mugongo nga temumusimbye ekyo nze kyansisa nnyo era nze nebaza nnyo Nuupu tuwaddewaddemu ebimulumulu Nuupu yalonze abantu baayo teri kuyiwa musaayi teri yalemadde abanyize banyize ate nga bambi tuzulaga nti no Nuupu ekolenga NRM yakola tegende eronde serina mu ggwanga ebijja kuvuga embooko so atafunye kaadi nendoza ti no Nuupu kukulaba obuwoni kuli yabalonda kotiye balonze so nze meza ŋŋamba ti Nuupu kyeyakoze taleko okusinyako NRM kyeyakola abantu abaafa kalukaayo ze Lubakyoya ndoza owulidde NRM yo kyeyakola Lubakyoya tutegeere bulungi ffe tetulina buzibu na gundi byekola naye mu Luzungu waliwo ekigambo kye bayita integrity. Honorable Latif Sebaggala yakuba ebituli mu isi nga bakatandikawo nti bannaye tuwulidde kaadi mugenda ziguza abantu batandise okuwaayo ssente tuwulidde nti abakukuta n'ennyanzi be mugenda okuwa kaadi tuwulidde nti kino kiri bwekiti ne bwekiti ne bateekawo akakiiko kanoonyereze omukulu Lubongoya we bamala okunoonyereza n'asanga nga bye baayogera tebiriimu makulu ne bakwasa lipooti president yali alina okuwa public kubanga ebintu ebyali ku mitimbagano byali bifuuse buli wamu nga babyogerako president yandizze n'agamba bannaye akakiiko ke nateekawo okunoonyereza ku nsonga zino kaasanga nga temuli makulu era tugenda n'ensonga nga bwebadde togaba kaadi nga kiri tonnakyanukula kaadi ne gurawundi awo nze byannemye okutegeera ebyo awo oli wagambira nti ekibyawo ekigwereddemu twampade kadi zirina ground kubanga tali wabyabufuzi method ya testing okunoonyereza okufuna kadi litmus paper okufuna oba ground oli wali ku ground tali ku ground eyo yesinze okumalamu abantu baffe ekitiibwa so tubegayiridde mubeere bakakamu abalonzi bajja kukola omulimu gwabwe ground yejja kusalawo kyekigenda njakwebaza kulwa ukiiko lukulembera radio eno timwe bali kuwanga ibudde bakumachi bakuwadde akalulu sebo nze kyengenze nakyo osulawa balonzi akagambako mu kawulire kakulu nga temunalonda muntu asulawa alina kakwate kina mmwe omukulu medio ono naika nkugulireyo sekoko kuba ekibuzo kyobuuziza tokibuuziza lwa Lubongoya yekka kigenze mu ggwanga akibuuze nga tanguliridde kubasamu nga kibuuza mubuuze abalonzi bano osulawa tulinako kakwate ki Ssaabasajja Kabaka